bategeeza ebyo bitambula sibimanyiiko. Musaba obuyambi ku poliisi, nange nsaba obuyambi ku poliisi. Amannya nze Colleb kankiroho. Breaking news, amawulire go agasanyu wetwogerera saawa zineno Abannayuganda owedda gwe banoonya finally yeje mu kamera manyikidwa nga Colleb kankireho ono nga lieutenant mu magye aga Uganda. Video no nyaga tujetegereze bulungi avuddeyo ne yewakanya n'agamba nti no ye tabangako mu Uganda era ye abeera Bahrain. Video no nyaga tujetegereze kubanga endowooza ebyaddala egenda kubeera tuyamba hamwe no video tuli ebyaddala ye oba si ye naye nga tetunagenda yomba nsaba ino video soko jimbere like obumaze subscribe nga wegete ku mukutu gwa feguno unakolole nga wenkugambe avuddeyo n'akakasa nagamba mbuno ye atabangako mu Uganda oli muntu mala ayinza okubeera nga amufaana na Justin naye nga ye atabangako mu Uganda ba NUP ne bava ne bagamba kino omusajja bamuddusiza wabweru nga bagala ebintu bino babikakanye naye nga Bannayuganda bagamba nti bagenda kubeera nga bamanyi kituufu saawa yonna mbeera ngo mbuli endowooza mu comment section yeye oba si yeye. Bategeeza ebyo bitambula sibimanyiiko. Musaba obuyambi ku poliisi, nange nsaba obuyambi ku poliisi. Amannya nze Colleb kankiroho gwe mutaddeko lieutenant oba lieutenant Colleb kankiroho nze sibeerangako w'amagye siyingiranga nga magye ebyo bimuntaddeko leero nze mbadde eno video ngikoledde Abu Dhabi navudde ku mulimu mikwano gyange nga ginsindikira ezo message byammwe videos zemunkoledde posts eyo gundi ekyo kifaananyi kyolabaawo kye kifaananyi kyange n'amanya gange seegaana gumanya gange ekifaananyi kyange naye information gye mwafunye nfu nze ndi Abu Dhabi siri Uganda yakubya abantu mulala sinze ebyo muteekako ebyo bifu bwe muti mwe muta abantu kati nange mpaabira bannuupu abapostinze ebifaananyi byange erinnya lyange abataddeyo bansiiza ekifaananyi ekibi njagala bategeeza ebyo bitambula sibimanyiiko. Musaba obuyambi ku poliisi, nange nsaba obuyambi ku Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali His Excellency Robert Kyagulanyi kyakoze nakawa East ne West yakatandika butandisi naye nkugambye abantu be yakakunganyawo bagambye nti no baddamu bakasuka muti ya gasi bo benyini bye bagenda okubeera nga bakola ku poliisi n'amagye. Video yiyo yagala obirabe biki byabaddewo tumale tweyongereyo n'abaana ba poliisi benyini nyini ebegase ku His Excellency Robert Kyagulanyi yaddala bino habisipaza Mr. President, kyasanyu nnyo nti oli wano naffe. Tusooke ffe abali eno ab'Nakawa East gye muli nsaba muwulirizeemu katono nga nyinyonyola President ensonga eno. Mr. President, amannya agange nze Kato Kenneth Wilson. Era nga nzaalibwa ne musajjawo Alex Waiswa Mufumbiro. Twazaalibwa olunaku lwe lumu, essaawa ze zimu, mu lubuto lwe lumu, mu bazadde be bamu, mu tayimu y'emu. Eyo gy'olengera police barracks abo bonna baana b'abasibe. Kati baba nga abaana bammwe bategeera obwenkanidde wano mwe lwaki temutegeera? Mukibinga bulijjo lengera abaana b'abasirikale. Abaana b'abasirikale kuba eyo barracks baana b'abasirikale bawaze ne wano balinawo essomero Police Children School Ntinda. Lengera abaana b'abasirikale bwe baba nga abaana bammwe abato bategeera lwaki mmwe temutegeera? Baana b'abasirikale
Alright, wetuwugirira ssaawa zino eno gavumenti ya President Museveni yeeyongedde ddala okubeera nga bagiteekako obunkenke kugambya Munyankole bennyini ono omuvubuka gwe mukubeera ng'olaba ku screen yo Munyankole super era ava side zeeyo tungamu avuddeyo nakakasa bannayuganda n'agamba ebyaddala ye akooye enough is enough ali mu kubeera nga asaba obuyambi mu America mu UK wamu ne mu UN babeere nga basobola okumuyamba afune obwenkanya. Obwenkanya buliwa sooka omuwulirize ombulire ebyaddala obwenkanya bw'ayagala okubeera nga afuna busaanira oba bugwanira oba nedda kubanga ffenna tukimanyi bulungi Uganda bagamba it's a democratic country. So kulabe. I'm from Mutungamo, a small district in Uganda, East Africa. And today I'm crying to the world. I'm crying to the Human Rights Watch, the United States, European Union, African Union, East African Community, Elon Musk, Mark Zuckerberg. I'm crying to you. And when you see Ugandans share this and over-tagging you in the video, just know we are bleeding so much. We humbly request you to do all it takes, because we know you have the full capacity to keep our internet on in January. We have an election in January, on 15th of January 2026. And we know, and we are scared, and we are worried that the internet is going to be off. Please, when the internet is switched off, it is not going to go off with our suffering. We want to use the internet to protect our lives. We want to use the internet to show the truth. Because in the previous election, our people were brutalized, they were arrested, they were killed, and we have not seen any justice for them. And they did that after switching off the internet. Our presidential campaigns, apparently, it is full of injustice. People are being brutalized, some are dying, like Okello, rest in peace Okello. And we have no say, but the internet is what keeps us hopeful. It keeps us hopeful, and we really want it to keep on. We request you as the citizens of Uganda, please be there for us. Those people that come to you, we no longer trust in our leaders. And it's going to be difficult for us to change them without the internet, because they have rigged votes before. They have brutalized our people before. And we have already seen the signs that they are going to do the same. Come January 15th, we request the whole world to stand with us. Please, we humbly request you to stand with us. Can't afford the flights to come and talk to you physically. We don't know how to reach out to you. And this is the only way we can try and see how you can hear our voices. When you see this, please know that we believe and trust